Aneyanziza nnyo omwami Charles James Senkubuge ne Jennifer Fulufiga n'omulabi waffe owa Aso TV webale kwekumira ku program omusunsuzi asigenda kwawukana nnyo ne muganda wange Makumbi ow'Embale ensonga yemu eya okuzza obujja endagamuntu olunaku olw'eggulo mu district ey'Emukono eno lyatandise mu butongole era nga abantu bajumbidde bangi kyetegeddeko mu muluka gumu gwokka ogw'ekawuga abantu 124 bano ate be basobodde okuzza obujja endagamuntu zaabwe ng'abadde ku station omwabadde mu office ya RDC office ya DEO medical ne Kawuga ate ne ku Namirembe eddwaliro lya Mukono Church of Uganda okusinziira ku Daniel Mutebi ngono ye supervisor w'omuluko ogwo agamba nti omulimu ku day one gwatambudde bulungi era ne Edwin Wesonga ngono yakuliranira mu district ey'Emukono olunaku lwe yategeezezza nti ebintu byonna bitandise bulungi yadde nga batandiseemu kikeerezi ate nga n'aka network olumu kabakwatamu. Mukulu Mutebi tubuulireko kumanya n'obuvunaanyizibwa bwo tubuulire mwatandise mutya olunaku olw'eggulo? Musibye mutya mwenna abalabi ba Soroti TV amanya nze Mutebi Daniel kulwanira Mukono. Mukama wange Edwin yampadde omulimu ogw'okuyambako okuteekateeka bonna abaana abakola mu field okubawa ebifo okubalaba nti bakola ddala emirimu gitambula bulungi egya gavumenti. Omulimu ogwo twagukoze bulungi olunaku lw'ejjo era twasobodde ku stationinga stations zabadde 5 okwabadde ya RDC okwabadde ya medical okwabadde ya Kao ku prison ne tuteeka ne ku Namirembe. So ewantu awonna twatambudde bulungi mukama waffe era tetwabadde na buzibu bwonna okujjako ka network akasoso okutusumbuwamuuko olw'ensonga olunaku lwabadde lusooka nga abaana abasinga tebannakimanya connectinga buno bu network naye zagenza okuwera saa 7 nga bonna bakonectinze networks zino. Omuntu waffe owa Soroti TV ate ne munnamuko ne munnayuganda agala okumanya biki ebyetaagisa omuntu nga z'okukola renewal ku ndagamuntu ye? Ekisooka mu byonna omuntu oba nga olina ID yo nga weeri mu buliwo ogenda kujja tukukoleko. Tuyina fomu gye tukuwa, fomu sinene nnyo, olumalo gijjuza wali nga tukukolako, olumalo okukolako ng'ogenda mu dakiika 3 oba owedde okukolako. So weetaagisa fomu na ID yo naawe kennyini. Waliyo abamu bano ID yange yabula, abalala ID yasanguka, ate waliwo n'abaana abagamba tetunaba kuzifuna, ate waliyo n'abo abakyayina ezikyaliko. Abo nabo bazza bujja endagamuntu zaabwe. Essaawa zino nire ekyatunuulidde nnyo abantu bano abeewandiisibwa mu 2014 ne 2015 naye weewaawo waliwo oli agamba njagala kumanya puroguramu za gavumenti eno ID eno empya efaanana etya, nga naawe oliyo nga ID yo tennaggwako osobola okujja nozza bujja endagamuntu yo. Naye tukyatunuulidde nnyo bano abasookera ddala 2014 ne 2015 ezaggwako ddala. So beewo betukubira omulanga okujja ku stationizi zonna mubeere nga mukola ki nga muzza bujja endagamuntu zammwe. N'ekirala gwe wena eyasula endagamuntu gavumenti ekusonyiye. Luli tubadde tusasula emitwalo 5 okuzzaawo endagamuntu naye kati gavumenti yasazeewo endagamuntu zino tuzizze bujja ku bwereere. Ogenda ku poliisi n'ofuna ebbaluwa ya poliisi, bw'omala okufuna ebbaluwa ya poliisi ng'ogenda kunnira yonna ekulinaanye Mukono oba okugenda kunnira yonna ekulinaanye bakebere information eri mu system, kubanga okuzza obujja endagamuntu eyabula nga togiyina mu physical ne mu photocopy olina okuba n'enini namba ne valid date kweggwerako. Tetusobola kuddizaawo nga toyina valid date eyo gye tukola ki gye yaggwerako, kuba tetusobola kuyiiya nti yaggwako bweti oba teyaggwako bweti. So tukusaba woba ofunye ebbaluwa ya poliisi tukira direct kunnira, kuliko abasigala kunnira okukebera bakuwe nini namba, bakuwe ebifo ebyali ku ID eyo, bakuwe ne valid date kwe yaggwerako. Okay. Ate waliyo bano nga bajjuzanga nantuusa tebazifunanga. Ekituufu system eno empya tebannaba kutuwa lukusa tukola kuba n'abaana abapya oba kuba new applicant abateewandiisangako, nga gwe okimanyi toweewandiisangako osobola okujja ku station zino empya ne tukola ki ne tukuwandiisa
kubanga ogenda kuleeta ebbaluwa ya chairman, ogenda kuleeta fotokopi y'endagamuntu eya maamawo oba taatawo, oba abazadde bonna bwe baba baafa, ogenda kuleeta ID y'omu kube wammwe, ku saidi ya maama ogenda kuleetayo IDM, oba ku saidi ya taata oleeteyo IDM. Era gwe nkukubira omulanga gwe wenna ayagala okuleeta ID etali yammwe oba etali ya kika kyammwe, eno sisitimu empya tegenda kuwa ID. Mwami Ssenkubuge olw'embeera y'obudde abwete embeera bweri olunaku olwaleero atukitegeddeko nti bali mu muluka gw'Ennamumira nga bagenda kubeera ku kanisa ya Mount Lebanon. Tugenda kugoberera ensonga eno yonna tulabe olunaku olwokubiri ate we lugenda okutambula mu kuzza obujja endagamuntu. Tukubiriza abantu bonna ate ogenda okwenyigira mu exercise eno naddala abavubuka. RDC yalabudde bamanelendazi bonna abalina endagamuntu z'abantu ate okuziba mu bannambiro kubanga bagenda kukwata buli oyo anaaganira endagamuntu y'omuntu. Kankomewo mu studio tujja kutuusa ku bintu byonna mawulire gaffe Omunyo live n'Omunyo kusatu. Over to you.